Ayi. Jebale. Omusango gugenze kutya leero? Omusango tegubaddeeyo, kooti tetudde. Kooti bangambye mbu jjajji taliwo yagenze mu liivu. Agenda kudda nga 8th January. Walina okudda. Okay. Ate nga waspeniza okuva South Africa okujja wano. Yes. Jjajji yabadde akimanyi nti nina okujja kubanga ebyo batuwa date. Kitegeera era ne fayiro aba agisoma n'alaba nti no omuntu ono tabeera Uganda. Bwe tuba tumwetaaze alina kulinnya ennyonyi n'akola ki najja Uganda asobola okubeerawo mu kooti. Kati ate ye jjajji omunnayuganda abeera Uganda omunnamateeka naba nga tali mu kooti eyo neba nga ne kooti tetudde teriyo nakubeerayo. Kitegeeza ki gy'oli? Kyannaku nnyo kwegamba kimpa nina engeri gye simanyi I can't explain. Kitegeera ovunaana ki ekituufu tuse Chameleone? Okay. Kati kirigo kye kiddako okuba nti kooti ekoze bweti? Ekiddako ngenda kutuula ne looya tulabe kiki tuzzaako kuba kati simanyi nze siri munnamateeka ye aba abimanyi ebisingakaawo what is next. Bwe wali ova South Africa bakugamba this time bakwetaga mu kooti ne Chameleone waako naye talabiseeko? Naye talabise looya we naye abaddewo azze naye nga jjajji taliwo. Kitegeera kuba bwangamba nti babeetaaga babiri gwe ne Chameleone mubeeremu. Bwe baŋŋamba obuuzizaako lwaki Chameleone talabise? Sikibuuzizza olw'ensonga mbadde saadi bagamba nga nina pain ekyo tosobola kuŋŋamba nti gwe linnyonnyonyi ove South Africa ojje Uganda ate nga gwe jjajji ambise toliiwo mu kooti neba nga ne kooti tetudde mba sitegeera kiki ekitegeeza. Kanso lwaki Chameleone gundi ani Lord Mayor talabise naye kujja ate nga ye looya w'omukyala? Lord Mayor ina law firm bagiyita Lukwago and Company Advocates. Tulimu balooya bawere 15. So emisango egisinga gyabanga akolako baba tasobodde kubaawo aweerezayo looya ow'enjawulo. Ayinza okuba nze omulundi omulala oyinza okulaba looya omulala naye nga tukolanga ttiimu tukola naye era munjogera ennyangu munnaffe. So waba taliiwo nenyimirirawo yaba aliwo. Amannya go? Sekanjako Abeka. Olowooza omusango guno gulimu okufutyanka? Siyinza kugenda nnyo ku ekyo olw'ensonga sinnalaba nnyo obujulizi bwakyo. Just nkwata yaagwe yebadde tennaba kuba nnambulukufu bulungi. Kuba singa mubanga mulimu okufutyanka ate oba oyinza okutuuka mu maaso g'omulamuzi n'abaako embeera gy'ateekawo naye tubadde tetunnaba kukiraba nnyo. Tetunnafuna kufunye mukisa kutuuka mu maaso ge. Babagamba mujje leero n'atabaawo ne babagamba mujje luli n'atabaawo. So oyinza kugamba nti mulimu okufutyanka ate nga buli wabawuzeewo wabaawo ensonga. So just ndowooza tukyalemereddwa kukwasaganya budde butuufu kumufuna omulamuzi. Tuwulira balooya ba Chameleone ye Katende. Yes, sir. Ate nga tumumanyi amaanyi g'alina mu makooti ag'enjawulo. Yes, sir. Waliwo olowooza okulemesaawo? Sikiinaako bujulizi ekyo mukama wange. Siyinza kubaako nnyo na bujulizi bwekyo. Kyemamanyiko nti balooya balungi naffe tuli balooya balungi. So tubawe omukisa. Zayi ki ekiddako? Kibuuza looya. Kuba ye munnamateeka. Ekiddako batuwadde nga 10 omwezi ogw'omukaaga omwaka ogujja. Ssaawa 3 ez'okumakya okujja okuwuliriza omusango. Naye bwe tutunula musango nti guludde mu kooti tutegeezeddwako nti omulamuzi ajja kubaamu mu ofiisi ye nga 8. Tetugamba tulikozesa omukisa ogwo tumutuukirireko mu maaso ge tumutegeeze obulumi kulanti waffe bw'ayitamu osanga ayinza okutuwa olunaku olw'okumu ayinza okutuwa omugugu. Wakati tetuyinza kimunenyeza ali kuliivu. Toyinza kumugamba nti ate vaayo ate yagendayo dda ku so tumuwe omukisa ogwo tumulinde mu 8 tulaba n'atuwa olunaku olw'okumu. Kanso kibeera right oli okuteekawo date y'omusango ate n'asaba liivu? Ekyo kiri nnyo ku administration ya kooti ate era nga kooti yekitambuza kugamba waliwo gye bayita Judicial Service Commission yekkiriza abalamuzi bano okugenda ku liivu. So kizze nga kibaawo mu nfundo ez'enjawulo nti omulamuzi yeekanga ng'alina emisango miyitirivu nnyo ate ne bamusindika ku liivu. So ze kyensuubira wandibaddewo enkola ennuŋŋamu
ng'omulamuzi oyo bamutegeeza nti mu 12 toteekayo musango gwonna ojja kuba ku liivu kubanga bakiransi baffe ab'enjawulo bayita mu kunyigirizibwa bayita mu kusoomozebwa olw'ensonga nti kati nga Zai ataddemu ssente bitikirira kujja wakubaawo ku kooti kutambuza baloyo kwetambuza naye nga ye n'emirimu egyo gyalese mingi tekituuse ku ye yekka so kakubeere nga kankikozesenga mukisa kukubira kitongole kiramuzi mulanga nti wabeewo okutereeza mu kkopo ekyo kiyinza okuba nga tikirabika ng'ekikyamu ku saidi yaabwe naye ate ku saidi y'aba clients naffe ba lawyer kibeera kitulungiriza nnyo kubanga sigamba nti enazuukusa okuva mu buli nazze buzzi mu kkooti weba okiteekamu obudde okumuteekateeka omujulizi wo okuteekateeka fayiro okulaba ng'ojja mu kkooti ng'oli prepared so oba bonna obudde bwoba oyonoonye singa baba nga bakutegeeza nti omusango gwe kituufu kiri gujja kubaayo mu maaki n'otuula n'okkaliko n'olinda mu maaki kitegeeze so Judicial Service Commission ebeeko enkola ennuŋŋamu gyerambika ku kintu kino ng'omulamuzi bw'aba n'agenda ku liivu tateekayo misango bateekawo omulamuzi omulala omulamuzi tabeera omu kubanga nze naffe ewaffe South Africa tubeerayo musango tugenda ne mu kkooti ne tubiraba kyono bw'aba agenze ng'ali ku liivu bagamba nti jaji gundi avuddewo mu kkooti kati jaji ono yagenda okuyimirira mu musango nekiba nti sigamba nti ono jaji agenze mu liivu kitegeeza kkooti egenda kutuula toli mu mativu not at all. Chameleone ng'omubukinze ebivulu wagendako ku kitanda olwa headache ye ne mu kkooti otandise okufuna togende ku kitanda Simanyi naye nga ndi ku treatment. oli ku treatment nga ya Chameleone Chameleone yannoma. Amin. Ndi n'omusama okuva e South Africa bamuyita Zaina mutegesi wa bivulu yeeyita n'abavulu we South Africa oba omuyite Balamuweeri e South Africa alina omuyimbi gw'abanja ssente omuyimbi ono yeesimbyewo ku bwa meeya wane Kampala yeesimbye ku Lord Meeya amubanja ssente z'ebivulu bye yakola tubale emyaka ndowooza ng'etaano emabega ate ng'era amwesimbye ate looya w'omukyala yo Chameleone gwe yesimbyeko ku bwa Lord Meeya. Let us hope tewali conflict of interest nti ekintu kyo kirimu ebyobufuzi gye baliko maama Kale sebo nawe gye baleko sebo. Amanyago Amanya bampita Zaina sebo. Sezana Zaina nyini Sezana Promotions ategeka ebivulu mu South Africa. South Africa. Ng'okomyewo oze kulya Christmas? Nzize koti bankubira ne bampa date ne bangamba omusango gwange ne Chameleone gwanga 17. Lwe lwokuna luno. But yeah, tomorrow but one olwokuna Thursday. Yes. Kati tell me omuntu ayagala amanyi omusango guno gujja gutya gutandika gutya? Omusango nategeka ebivulu 2015 nenange ebivulu bina Dr. Jose Chameleone teyalabikako nenziramu nentegeka nangamba nkyongereyo 2 weeks maaso era nenanga era natajja netuddamu netuteesa nga alina okunkolera 2016 ajja nsasule nenziramu nenanga era natajja nga nsonga kijaawo ogwasooka yangamba bababyeko passport nga bagenda ku kisaawe natajja nembaweereza ssente bafune passport endala n'agaana okugendayo okusayininga passport form bafune passport n'agamba ye tasobola kufiirwa passport ye erimu visa ya America ya 2 years tasobola gifiirwa n'angamba lindako tujja kola 2016 netutegeeragana nga nina okugula tiketi emu ya muyimbi ajje ye yanaamanya abalala jabye sootingira kuba mbadde nfiiriddwa emirundi 2 nga nanze nga takola ki nga tajja olwo nga agenda kuyimba ebivulu bimeka ku ssente mmeka? bina buli kivulu kyali kya $2,200 nga awamu zina kuba $8. Yes. Wali omuwaddeko deposit oba? Nabawako deposit $15,000,000. Yeah. Kati netulanga naye tebajja 2015 nenziramu nenanga 2016 September ne bankubira mutima nankubira nangamba Chameleone agambye ayagala zero balance ate ne ticket togenda gulemu nga bwe twayogera ayagala ticket 3 kuba yetatambula yekka nembabuuza bwetyo bwe twategeeragana ne bagamba nti bw'oba ng'oyagala okukola kyoba okola bw'oba toyagala tagenda kujja
ayagala omuwe sente zonna ne muganda abawaluli deposit temwajja $15,000 still mbabanja kati ate mwagala mbamaleyo bwe mutajje how sure I am nti munajja ne baŋŋamba nti nkugambye ayagala zero balance nali njawo nga ndaba posta ze bataddeyo ng'alina gy'alanga shows mu Uganda nti mu dates zennyini zennanga nga ze bataddeyo nti gy'agenda okuba nti akola ne nkubirako manager we Kinene ne twogera Kinene naŋŋamba talina kyakimanyiiko naŋŋamba naye kaakube nankubira naŋŋamba mutima oyo yamanyi biki bye bakola naye gwe kyofaayo shows zaakubeerayo South Africa kitegeera then from there Chameleone nennanga era teyajja nenkubira Eddie Kenzo obutadisappointinga bakasitoma bange nenkubira Eddie Kenzo netutegeragana najja n'akola mu kifo kya Chameleone. Gwali mulundi ogusoose gwe okutegeka Chameleone nakola naye ebivulu bisatu nakola naye 2012 nenkola naye 2013 ne 2014 ekyo kyali kyakuna sigwali mulundi ogusoose. Omuntu ajja kwebuuza Lord Mayor ye looyawo mu nsonga zino ate lwaki omusango ogutusizza right now nga Chameleone yeesimbyewo? Sigutusizza omusango guno last year mu November twali mu kooti era date ne bampa date endala ya May twali bakubeerawo 19th May naye because of COVID-19 tetwasobola kujja kuba ensi yonna yali lockdown then kati nange nali ndyawo nga bankubira baŋŋamba nti date yo bakutadde ku 17th this month Olwokuna luno olujja yes yensonga lwaki nkoze ki nzize kati oyagala bakuwe sente mmeka Chameleone mubanja sente mmeka mubi? More than 200 million Ugandan shillings. 200 million zobanja Chameleone? More than yes. Zivaawa nga wali omuwaddeko deposit ya $15,000? Weziva Chameleone nze mufunira visa. Visa fee nze nzisasula. Chameleone nsasula hotel reservation. Tosobola kujja nga tozimuweereza. Nsasula ticket okuva wano ogenda e South Africa. Nsasula ticket okuva e Johannesburg ogenda e Durban. Nsasula ticket okuva e Durban ogenda East London. Nsasula ticket okuva e East London okudde Pretoria. Nsasula ticket okugenda e Cape Town era nenkudda. Tutambuza nnyonyi. Advert otekeko venues na buli kimu. Waliyo bisasudde? Yes, of course kubanga shows ali za weekend. Ekitegeera. Yali alina kujja ku Wednesday nga shows zitandika Thursday. Ekitegeera. Of course byonna biba bisasule. Kuba tosobola bikongo kitegeera. Biba kiba kiri expensive nnyo. Naye kati oba olina ticket buli kimu okikola mu time. Omulundi gwe wasooka okumulanga wabisasula n'ogwokubiri wasasula? Yes, ogwokubiri na antijjukira gwali gwa 8 nenzijjayo ki sho nennanga Kenzo nemba nga nteekamu Kenzo. Okitegedde naye nga venue zaali nsasule okitegeera nasasula venues advert na buli kimu kati nali mbuzayo ticket omulundi ogwasembayo yes nali mbuzayo ticket. Kati singa mutuuka mu kooti Chameleone n'agamba kale bansonyiwe ntegekaayo ebivulu ebirala sente ozicompensating. Sikyasobola kola kivulu na Chameleone sikyasobola kola kivulu kyonna nze na Chameleone mukwano olw'ensonga tosobola kungamba nti namuwa 2015 nalangamu in fact emirundi ebiri okitegeera n'atajja nemuwa 2016 era n'atajja kati mba lwaki mba mwongera eyeberanga na 4th chance yes wamukoyera ddala complete namala siriddamu kukola naye obulamu bwange bwonna siriddamu kutegeka kivulu kya Chameleone ne bwakusaba sisobola ate nze njagala na sente zange. Oyagala sente kati kiwali kino? Yes, njagala sente sikyayagala bivulu bye. Milioni ezisuka mu 2. Yes. Bw'atazikuwa? Kooti ejja kusalawo. Bwe baba bakumusiba era tomusonyiwa? No. Sisobola musonyiwa kuba naye teyansonyiwa. Singa yalina omutima ogw'eddiini yandibadde yamanya pain gye nagenda through, nagenda ku kitanda n'embeerayo nali nafuna minor stroke, nali nfudde nze. Oba kitegeera because of ndi affected because of him. Yes. Bamuyita Zaina soodemu amanyako? Sezana Zaina. Nanyini Sezana Promotions omutegesi w'ebivulu mu South Africa. N'abavulu. Gwe balamuweri. Yeah. Amina. Radio 4 bawe kumiranga always tukugamba buli nsonga tuba tujja jiguza buli serebu gwe obolita go kumanya oba ogenda kumufuna. Chameleone. Wesimbawo oddayo mu kyalo oba ogenda kutunda TV gye wakoze?
osasula omukyala